Leero tugenzeeko e London era ng'eno gye tubavumbulidde olugero lwa mwana muwala Muna 256. Mwenna mubadde ng'awo nga mwegomba Muna 256, omwana ali London, omwana yakikuba, omwana alina ssente, omwana alina emirimu, omwana yeevuga, omwana azimbye ennyumba nga temumanyi kiri mabega we. Olunaku olwaleero mubaleetedde abanyumize biki ebiri e London. Oyinza okwesanga nti ebiri e London biyinza okuba nga tebyawukana na biri ggwe gy'oli, wabula nga mannya ge gaawukana. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku notification bell nga buli video yonna yonna gye ntekayo ekutuukako bulungi nnyo. Ate era obutambi bunene mu buwa amatu musobole okuba nga mubuyigamu. Gy'oko mu buyitako obuyisi tomanya kikigenda mu maaso, wabula olituuka eyo ebintu ebyo ng'obyetaaga bye twayogerako ate obinoonye bikubule. Kati kikole right now, obeere ng'osubscribinga okwate ne kade commentinga tumanye endowooza yo ku butambinga buno. Without wasting any time, katusooke tuwuliriza akatambi kano ate era tukomewo. Ebiseera nali nakajja mu Bungereza olw'ekino emirimu. Nali nkyakola mu door-to-door. Mujjukira nsalabe natambulanga n'akakopo ka caayi. Nakolanga buvidiyo nga mpiteeyo oba mu kibira biki green yalinga mungi olwayinza okulooza oba ndi Uganda oba ndi wa. Ebyo ebiseera we nali omutono ennyo nga n'engoye n'akasirikitu. Nalina budreedi bwe nali nava nabwe Uganda nga buzibuubu. Ng'abantu bagamba naye gwe muno oli UK oli wa? Baana mwe nali nkola mu door-to-door. Nali nkola mu bakadde naye nga nkola mu door-to-door. Manyi abakadde bali mu categories nnyingi. Osobola okukola mu bakadde naye ng'okola mu care home. Osobola okukola mu bakadde ng'okola support living. Ogenda mu nnyumba n'oddayo weeks 2, n'omala n'oddayo ewuwo for 1 week, n'omala n'okomawo weeks 2 bwe bityo. Kati waliwo door-to-door. Kati door-to-door yasinga omumenya. Kati door-to-door wasinga okumenyera nga tovuga. Kati nze nali sivuga. Kati oyinza okuba olina abaclients nga 10 oba 2 oba 7 kisinziira. Olina okumakinga sure nti by ssaawa 3 oba 4 bonna wajjayo mu buliri, obawadde caayi, obanaaziza, obatuuzizaawo mu butebe, obatwaliddeko ka TV. Buli mukadde aba alina care plan ye kw'atambulira. Okitegeera waliwo abazuukuka ku 12:00, waliwo abazuukuka ku 1, waliwo abazuukuka ku 2. Naye jjukira bonna babeera mu different areas. Okitegeera kati oba tovuga oyinza kati nga nze bwe yasinga okumenyera nti nali sivuga nga driver ayinza okuvuga n'akuleeta mu field w'ogenda okukolera. At least kale oba tovuga bayinza okuteeka mu field mu address nga abaclients bonna bali distance just ntonotonoko okuva buli omu waali. Okitegeera kati nze naye driver olina okumusasuliriza amafuta kuba agenda kujja at least akunona akuvuga akutwale mu address endala. Kati nze banvugana ne banteeka mu address emu nga nina abaclients geze ng'oba 6 oba 7 oba 10. Nengenda mu nnyumba y'omuntu ne mujja mu buliri ne muwa caayi ne munaaza ne muteerako ka TV ne mutuuza awo. Mukadde batera kubeera myaka 7 and above, mulimu n'abaweza 10 and above. Abasinga baba ne dementia, tebasobola kwesapootinga bulungi, balwawo okulaba abaana baabwe babeera bokka mu mayumba. So oyo omumala omujja mu buliri for 30 minutes, abasinga baali bagabana 30 minutes or 1 hour. Buli w'oyingira mu nnyumba y'omuntu olina okumakinga sure obeeramu for either 30 minutes oba 1 hour. Kuba oba olina ogenda ate mu nnyumba y'omuntu omulala, kati ng'omala okumujja mu buliri n'ogenda ate mu nnyumba y'omuntu omulala. Kati nnyumba y'omuntu omulala wayinza okuba waliwo like 10 minutes walk. Jjukira tovuga n'otambulawo 10 minutes walk n'otuuka mu nnyumba y'oyo omuntu omulala, naye era n'omujja mu buliri n'omunaaza n'omusenya n'omwambaza engoye n'omuwaka caayi oba waddagala n'omuwa n'omulekawo mu nnyumba ye ng'atudde. Kati n'ovaawo oyinza okuba nga ennyumba endala eddako ya like eri far away from this one for like 15 minutes walk. N'otambula 15 minutes walk n'ogenda mu nnyumba y'oyo omuntu omulala n'omakinga sure naye omunaaza like that. Oyinza okuba olina abaclients nga 5 oba 6 oba 10 ku makya b'olina okuzookusa. Kati jjukira zino eddakiika ng'otambula tebazibala era tebazikusasula. Bakusasula only when you enter someone's house. Okitegeera kati n'ofuna w'otuula n'olinda lunch.
olina okumakinga sure nti abakadde bonna balisaawa nga 3 obamazeeyo kati nalina akakopo kange akacaayi kati nagenda mu nyumba ya client bwe mala okumunaza ne muteeka mu ntebe n'emwa byonna bye yeetaaga ntabula akacaayi kange kati nengenda nga nywa akacaayi nga akakopo ke nalinga nako mala bwe nakogga banaye nawulira nga obulamu bunnuma kubanga nazuuka nga ssaawa 11 nga driver aba alina okuba nga atuuse ku mulyango alina okujja nga amaliriza agenda okunyuna antwale mu field so nazuuka nga ssaawa 10 kitundu neneetegeka bwe ssaawa 12 nina okuba nga ntuuse mu field kati time for lunch koza abakadde abazungu batera kulya lunch ssaawa 6 kati ofuna awotuula omaze baklayinti so ssaawa nga nnyo bamaze ofuna awotuula kati tukireza essaawa z'omala nga otudde kampani ezisinga tebasasula full day basasula parawa gy'oba oli mu nnyumba y'omuntu bakusasula ng'oyingidde mu mirimu kitegeeza gamo clients gamo hours gamo money kati ng'olina okusooka n'ofuna awotuula kajuka tolina mmotoka n'osooka n'otulako mu kati yene emboozi ya mwana muwala Muna 256 ekyesanyusiza ku mboozi y'ono omwana nti takwese ayogedde amazima era n'ababuulira mumanyi mwenna ababadde nga beebuuza kikyakola sente azijja wa embeera ali mu mbeera ki abamu ne tutuuka n'okugamba sente z'alina azijja mu bisiyaga ABCD kumbe kamami kakeera ku mulimu kanyabo kakeera kukola omwana abagambye ye omulimu gwe yasookamu yali akola do ng'ayinza okuba n'abakadde nga 10 tayina mmotoka bonna ayina obbakolera buli omu kyaba amusabye era mpulira bagamba nti ensi z'abo abazungu bw'oba oli munafu nga weegayaaza ogenda kufa bwavu olina okuba nga oli mugezi ekimala olina okuba nga oli mwangu olina okuba nga olina personality ennungi olina okuba nga gwe omuntu nga weeyisa bulungi ng'olina empisa ng'olina akamwenyumwenyu ku matama nga ne wooba okedde nga bikusumbuye olina kujja ng'osimayiringa oba munfuna okulya ku busente bwabwe kyentegeeza okubafuna mu kyoyagala olina okubeera ne personality ejjudde nga gwe omuntu era nga mukazi wattu mu katambi ako abannyonnyodde n'abagamba which means nti ayinza okuba yafuna omulimu omulala mu ekyo ng'ate era tubadde nga tumusabira each and every day asobole okubeera mu bulamu obweyagaza abeere mu bulamu obulungi naffe abali eno tusigale nga tumwenyumirizamu nti bambi omwana oyo gye yagenda ayinayo essanyu omwana oyo gye yagenda ayina kyafunyeeyo omwana oyo mu myaka gy'emito akoze ky'oba omanya nti ensi z'ebulaaya bw'oba wagenda kukola okola naye bw'oba wagenda kuyisa bivvulu munnange era okomawo toyina bangi tubalabyeko nga bavudde mu nsi ezaakula bavudde mu Amerika bavudde eyo bakomyewo nga tebalina yadde akajiiko k'ettaka bakomyewo nga tebalina ne we batandikira bakomyewo nga tebalina yadde ekintu abalala ne bakomawo sente ne bazoonoona ne badda mu kugula amamotoka mu kifo ky'okuzimba ennyumba z'abapangisa ne badda mu kusula mu apaatimenti mu kifo ky'okuzimba ezaabwe n'okugula amapoloti so munnange ebintu by'ebulaaya buli omu emboozi aginyumya lulwe era w'otandika okugyayo bankuba kyeyo buli omu akubulira story ogenda okwekanga nga abasinga stories zezimu naye nga ebyawuka wa gye baali oba buli omu abadde nga wa nabudde naye ng'abasinga bonna engero ze banyumya ez'okunoonya ssente zibeera ze zimu tewali ssente nnyangu abali mu buwarabu watuuka n'akunyumiriza ebintu byayitamu okaaba amaziga bw'ogenda kwabo abali mu Amerika nabo bakunyumiza bikaabya amaziga abali e London nabo mubeewuliriddeko abali e Canada nabo twabaleetako dda wano eno ba Patricia Sewungu bonna twabaleetako wano eno ne muwulira embeera gye balimu biki bye bazze nga bakola okwebeezaawo kyekigenda mu maaso n'ebirala kansuubire vidiyo eno ogenda kugiyigamu ebitonotono gw'atayize tetulina kyakukolera yenze Shila Adita twesange mu comment section.